أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abebitiibwa bamashayikha abakuŋŋaanye wano olwaleero tuli ku nkola eya bulijjo ey'okubeera nti twejjukanya ng'abawalimu ku ebyo bye tusuubira nti twalisaanye ogazi wamu nga tebinnaba kugenda mu matu g'abantu, abawalimu ne babiwuliriza oba oliawo ne bawabula buli omu n'awa endaba gy'alabamu ensonga eno, kubanga eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya nasiha nga mu hadithi gye mumanyi obulungi. Olunaku lwa leero mukkirize ate mbawe endaba mu hadithi zino ne ku nsonga gye tuliko gye tutambula nayo. Naweereddwa omukisa okutunuulira hadithi ya maama waffe Aisha radiyallahu anha eri mu sahihu al-Bukhari ne mu Muslim ku alfaadhi ez'enjawulo. mu hadithi ya maama waffe Aisha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Mu hadithi eno Muslim naye yajogera bilafdhin akhar, naye Muslim lafdhi ya Muslim igamba nti man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. abebitiibwa abakuŋŋaanye wano olwaleero njagala okusooka okuggyayo mufradaat alhadith. Mufradaat za hadith eno ku lafdhu ya Bukhari mulimu man, ne mubeeramu ahdatha, ne mubeeramu fi amrina hadha, ne mujja ma laysa minhu fahuwa radd. هذه مفردات الحديث. الوعي السليم entegera ennungi bw'obanga tonnaba kutegeera mufradat alhadith eyinza okukaluubirira. Naye nga ntandika ne hadithi eyo, man ahdatha, man ateekwa kuba fardun min afradi al-umma, fardun min afrad al-umma alladhina yantasibuna ila al-umma alladhina yantasibuna ila amrina hadha. Oteekwa okuba nga oli kuwaabo abali mu mbeera ya amrina. Naye amrina tetunaba kugitegeera mu hadith, naye mulimu ekigambo nti man yenna, buli, ahdatha. Ono gwe mustalah ogusinga okutukaluubiriza. Ekigambo kino kyekimu ku bisinga okutukaluubiriza. Naye
rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala eri abantu b'eddiini ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Mungu yatuleetera rahma mu kubeera nti riwaaya zino zajjanga ziri bbiri. Emu ng'erina kigambo nti ahdatha, endala ng'erina kigambo nti amila, nebeera amal. Kati buli kyonna, buli ayagala okutegeera hadithi ya Aisha eya man ahdatha ateekeddwa okufuna riwaaya eya Muslim ega nti man amila amala. In other words, ahdatha kugunja, okussaawo ekitaliiwo, okuteekawo ekitaliiwo, okutandikawo ekitaliiwo, ekitateereddwawo oyo ateekeddwa kukiteekawo. Man ahdatha, yenna atandikawo, yenna ateekawo, yenna agunjaawo, fi amrina, awo fi amrina, amrina ensonga yaffe, ensonga yaffe. Ndi mu Luganda, yenna tulina ensonga yaffe, naye ensonga yaffe eno nzijuvu. Tulina kampuni yaffe, kampuni yaffe ekola ki? Ejjudde, limited. Kampuni yaffe eriki? Eri limited, si yakumala gayingiramu ma laysa minhu. Naye mu kampuni eno tulina bye twetaagamu. Omuntu bw'ava eri ne bw'abanga mu kampuni mwali muno, ng'ali mu kampuni yaffe muno, n'agenda n'agunja kye tutakkiriziganyako kubeeramu, n'ayagala okukikaakaatikamu oba okukijjamu mu mbeera emu oba endala, embeera y'okukakaatikamu oba okujjamu fahuwa raddu. Oyo yennyini tumuga nti kino kyoyagala okuyingiza si kyaffe, tukikugira. Tukikola ki? Tukikugira. Tukkiriziganya na buli muntu yenna ku nsonga ega nti fi amrina hadha, amruna al-islam. Abaatusooka abaategeera hadithi eno ne mufuradaati zaayo, era bw'osanga nga bila khilaafu, tewaliwo kwawukana mu kigambo fi amrina, abantu ne bagaa nti fil islam, fi dinina hadha, fi islamina hadha. Mu busiraamu bwaffe buno tetukkirizibwa kuteekamu kitali kyamu. Buli lwoleta ekitali kyamu nga tukuga nti kubanga ebyabwo bitegeerekeka. Nga tuddayo katono, fi amrina hadha, mu ddiini yaffe, Jibril alayhi salatu wassalam bwe yajja mu hadithi ya Umar emanyikiddwa obulungi, bainama nahnu julusun inda rasulillah idh aqbala ilayna rajul shadidu bayadi الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر فأجلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. natandika omulimu gwe yatandika, natandika omulimu gwe yakola ki? Gwe yatandika eri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tuli baseeka abatudde wano, yamugamba nti akhbirni, saagala genda mu hadithi ndala, naye wano njagala tusooke tubeere ku Islaamu, kubanga tukkiriziganyiza nti fi amrina hadha, fi islamina hadha, fi dinina hadha. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa akhbirni anil islam wa dinuna al-islam, dinuna al-islam. Nabbi nannyonnyola obusiraamu kyeki, nannyonnyola empagi z'obusiraamu meka? Nannyonnyola empagi z'obusiraamu 5 nga bwe muzimanyi. Bw'amala okunnyonnyola empagi z'obusiraamu 5, waliwo ebigambo ebyayogerwa
ebisukka ku mpaji z'obusiraamu emmeka 5 namugamba nti kale ebyo mbitegedde naye akhbirni anil iman nakimugamba akhbirni anil ihsan nakimugamba bwe yamala okugenda Nabbi Muhammad abuuza abaali mu lukuŋŋaana n'abagamba nti ya Umar atadiri mani sa'il namugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam namugamba nti Jibrilun kyenjagadde nti yagamba ekigambo kyeyagamba nti yagamba nti ataakum liyuallimakum amra dinikum ebigambo bifaanagana fi amrina hadha fi dinina hadha yagamba nti ataakum liyuallimakum amra dinikum agati amra din negaziwa etwala obusiraamu amra din etwala obusiraamu netwala iman netwala ihsan yasukka nawo namutwala n'oluvannyuma naga nti akhbirni ani saa yatwala yawanvuwa namugamba nomuga nti akhbirni ani saa essaawa jimbulireko ekigambo yaddi namugamba nti mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. In other words, وفي الحديث نفسه الاعتراف بالفضل والاعتراف بالنقص نعمة. نبي محمد صلى الله عليه وسلم اعترف بعدم المعرفة كاتمني تشوغيرا eyo yemu ku challenge eri mu umma today nti abantu nebye batamanyi bakola ki sekagaye babyekaka ekintu tokimanyi ekintu nga tokola ki ekintu tokimanyi naye olw'okuba bakuteereddewo kamera n'oyogera nga bw'okola ki gwe n'oyogera ebiri mu mutwe gwo n'oyogera byoyagala ku nsonga gy'otalinaako kola ki naye nga manhaj nabawi egamba nti mal mas'ulu anha mukama wange ekyo sikimanyi buli kye yabuuza nga akimanyi yamuwa ansa yakyo buli kye yabuuza nga akimanyi yamuwa ki ansa yakyo era bwe yamubuuza bisaa yamugamba nti ekyo sikimanyi naye olabika gunsinga okola ki olabika onsinga okukimanya namugamba nti kale mbuulira ku bubonero olw'okuba yali abumanyi obwo bwe yabukola ki yabutandika antalida al'awatu rabbataha antara al'urata alhufata ra'a ashad yatatawaluna fi albunyan huna manhaj eri baseeka eri abawalimu okugamba nti simanyi si musango si kamogo naam okugamba nti simanyi siki si kamogo kuba oba tokola ki mu kiseera ekyo oba tomanyi naye ng'omuwalimu buli lwe bakubuuza nga tomanyi onoonya kukola ki onoonya kumanya buli kye bakubuuzizaako nga tokimanyi onoonya kumanya idhan ahdatha fi amrina hadha fi lislam islam tugirabye bwe yamala okubuuza islam yayongerayo njagala kuddayo njagala kubategeeza nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'abeera mu hajjatul wida mukimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-arafa yawm al-jum'a Mungu yassa aya gye tumanyi obulungi ffenna etandika nga bwetandika nejja netubulira ekigambo ekinene ekiga nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina ebigambo bino njagala olaba bijja bikola ki bigoberegana ate birina ensonga lwaki bigolobegana we bityo kakati
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإسلام بيان ينيرو بسلام بيان ينيرو بجمك نبي صلى الله عليه وسلم obulamu bwe bwonna empagi ennya yali amaze ozikola ki empagi ennya yali amaze ozikola ozituukiriza ashahada nabbi sallallahu alaihi wasallam yali amaze okusomesa shahada emyaka 10 n'emeka ngali ku shahada yokka 13 abantu bafuna ebizibu ubtulu zulzilu udhu fillah الشيخ بسيبة باتنينيولا كيف كان بلال كيف أوذي بلال بلال ينجل الجناه بسمية بعمار ابن ياسر أباسوك بالشهداء باسوك سمية ها تري كابا ينجز الجنة سيسولا تري و لم يشرع ناي قتلت في لا إله محمد رسول الله yeyo sharia bweto bweyatandika banji bafiira ku la ilaha illa Allah nga tebalina mulimu mulala gwonna min al arkani al khamsa je batuukiriza kubanga mu kiseera ekyo Mungu yali tannabazikola nti tannabazibagamba nti musaale tannababaga nti mutole zaka tannababaga nti mugendewa Khadija Sheikh mudakhala kwa Sheikh Ashraf kunga Khadija yomu kubafa nga swala teriiwo tayesala yosola neki na yoyo mu buwangazi bwe n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwali ku shahada nti ashhadu an la ilaha illa Allah nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu bimukube yamuwana nabyo na'am Khadija asiramuka wakaitaho emyezi 6 naye yakkiriza okkiriza nti ono nabbi na Allah tannamufuula ki nabbi nga nabbi naye nga Allah tannakola ki mufuula mubaka naam nakkiriza talina kyeyasaala talina kyeyakola era bwe yafa Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti رأيت الحبراء ورقة ابن نوفل وهو يطير في الجنة سبحان الله سبحان الله يلابو مسوسدوت ورقة ابن mubimu kubitawanya abantu mwebyo bano bakalifa de bamashekhe abakunganira mu bidaala bye boogera ebisinga okubatawanya bifaananako ekigambo ekifaananako bwekiti okiraba naye kati Nabi sallama ekigambo ekigamba nti kullu khibrin khabiri wa fi khula husnihi Nabi sallama Mungu bwe yamutuma Nabi sallama Mungu bwe yakola ki Mungu bwe yamutuma wallahi abantu abo abalina ilmu mu bitabu ebyasooka baali bakimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutuma omubaka asembayo gwe bayita Muhammad gwe bayita Ahmad gwe bayita ne mu nnimi ez'enjawulo nga bwe baaliyise erinnya mu nnimi ez'enjawulo mwekiri bwe baatambula njagala kujjayo walahijat bi khabarihi kullu khibrin khabirin wa fi hula husnihi ta kyengamba nti amawulire baagalina naye si bonna kullu khibri abakugu bakakensa mu bitabo yes abaali babirina bakimanya n'enfaanana ye ennungi ennyo baali bagimanyi
era nga bamanyi ne bwafaanana na biki ebimuliko, kubanga awuswafu ze zonna baali bazimanyi, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yali yazinnyonnyola. Era bwe bagenda mu kaafira zaabwe ez'okusuubula, taata w'omuto ng'ali naye ku myaka giri gye musoma mu siira, emito egy'okumuwerekera, Sheikh Huzaifa agenda waawe. Alayhi salatu wassalam batambula nga waliwo omusosolooti gwe baali bayita Bukhaira n'agamba nti leero ghadaakum indi, ekyemisana kyammwe ekikulu kyammwe kigenda kubeera waani wange, naye kyembasaba alla yatakhallafa minkum ahad, waleme kubaawo omuntu yenna avudde ewammwe muzze naye asigalayo. Baali ne Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ne bamuleka ng'alabirira bye bazze nabyo mu nsolo, mu byamaguzi, ne bagenda ku kyemisana yabanene n'abagamba nti tewali mummwe muntu yenna asigaddeyo, n'agamba nti tewali n'omu asigaddeyo, tewali. Nagatasooka nagamba nti illa ghulaman taraknahu fi amtiatina, okoleka omuvubuka boyo tumulese mu bintu byaffe abikuume bireme kubeera nga bifuna embeera y'okubula oba okutatagana. Naga nti mumuleetere y'ensonga kubanga yeyaliko ensonga kyekyemisana. yamutunuulira n'agamba nti ani taata w'omwana Abu Talib, n'agamba ana abuhu, n'agamba nti la aina walidu hadha al-ghulam, taata w'omwana ono aliwa? N'agamba nti ana ammuhu, taata we yakolese bakimanyi ng'okyali awo nti aliba mulekwa. Kati gwe bw'ogamba nti nze obwongo n'ebiri mu biwandiiko bifa, bismillah kwata omwana wa muganda wo n'omuzzeeyo, kubanga law ra'athu al-yahud, abayahudi bwe banamulaba ababitegeera, kubanga yalina obulumiro bwe sallallahu alayhi wasallam, nga bw'aba atambula ekisiikirize abeerako n'ekire al-ghamama yudilluhu ani shams, kakati n'abeera nga obubonero obwo bwonna bwe yabulaba Bukhaira n'amugamba nti omwana oyo muzzeeyo, kubanga lahu sha'nun azim, ensonga ze nnene nnyo, ate ebyalaga sikakasa kubanga ali seefu. kubanga min daidani al-yahud annahum qatalat al-anbiya, sunna yaabwe qatalat al-anbiya, falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin, in kuntum sadiqin. So ebigambo by'abantu bano, ebigambo by'abantu bano tebaamala gabiyoola kubiteeka mu bitabo, tebaamala gabiyoola kubiteeka mu bitabo. Baabeera, nze buli lwempuliriza nga basoma ebigambo ebyo, siira wa nabbi sallallahu alayhi wasallam wa ahdaathun fi siira ziri omwo mpitirivu ezeetaaga okuggula obwongo abantu bazitegeere, naye nga tetasobola zitegeera illa khabir, illa alim, okujjako atudde wansi n'asoma n'ategeera. Idhan ono yali amanyi nti nabbi sallallahu alayhi wasallam waali. Ntegerekese bulungi? Njagala okuddayo gye twatandikidde oba gye tuli ku mulamwa gwaffe omukulu nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama Mungu yamussaako al-yawma akmaltu lakum
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا أخبرني عن الإسلام. اليوم أكملت لكم نبي صلى الله عليه وسلم الله نغان ورضيت لكم الإسلام ناينغا جبريل ويجا يبوز أخبرني عن الإسلام أي مباجزو بسلام نبازوغيرا ولم يكن الله إلا أن يتم نعمته ثم الرضا. لم يكن لله أن يرضى بعد الإتمام قبل الإتمام. إتمام ثم الرضا. الإتمام ثم الرضا. فأتم الله الإسلام يوم عرفة. كنو تشكر كننا الشهادة ويليه مات الكثير ودخلوا في الجنة بالشهادة. أحاديث ذا الشهادة مزمني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا فيتكلوا ولكن جمك بك كسا انت قوم سيدخلون الجنة بلا إله إلا الله من غير شيء. فليحرص المؤمن kubanga eyo ye heritage yaffe, ekyo kyekyobugagga kyaffe ekinene ennyo. mbadde nsoma hadithi ya Abi Said al-Khudri nga shaitan erayira. Shaitan mukimanyi bulungi basheekh nti teryagisinga kutegeera Allah kufa baliwa. Shaitan teryagisinga irimu kufa baliwa, teryagisinga. Shaitan sheikh ولكنه من يدعو إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إمام ولكنه يدعو إلى النار. وأمثالكم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وأمثالكم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أي يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن شيطان بمالو كبيرانجي بيبيننا لما انطرد من السماء وفي الجنة ومن الجنة قام نهيو يري خاطب مونغو يا غامبا وعزتك يعرف انت تالنا كاينزا كولا ngaye ta akimanyi nti talina kyalinza kukola nga ye, era bwe yali ayogera nti bi'izzatika la abrah ughwi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim. ثمة مفرد عبادك أغوي عبادك. الكافر المشرك شيطان تمويناك التعب ميمبا أوريدي. أما أنت الذي تعبد مبك لا ينتبه الشيطان في وك لا ينتبه الشيطان أبتوف. ولذلك لا يغرننا كثرة صلواتنا وصيامنا وعملنا الخير لأنك لا تدري أنه مسجي ومكوكو ومجاف أغامبي ما دامت روحك في جسدك أشارنا تغند كوة نينغا بمتشمني ولونجي إن الله بالناس
la raufur rahim. Wa antum shuyukh, tetwetaaga nnyo kugenda wala. Rafa sifa arrafa warahma byebimu naye bisingana. Warahma allutf, ebigambo biba bijja musaba nnyo Mungu. Wa kun latifan kulli nazilati lutfan bihi al-ahwalu. Lwaki teyasaba rahma awo lwaki teyasaba rahma? Mukugu ono atuwa bino bye twogera, akola edduwa eno mukugu, amanyi ddi lwenjagala rahma, ddi lwenjagala lutfu. Nabbi sallallahu alayhi ezo aya zirimu bbiri nga zidde eri Allah mu Qur'ani yonna, mulimu aya ezo bbiri nga zikomekereza n'ekyo ekigambo inna allaha binnasi. Idhan olwokuba nti shaitan aada nnas, olwokuba nti shaitan aada nnas, al adawa baina nnas, yo naki n'abantu. Kakati kyekola Mungu ajja eri abantu be bano naga nti Mungu eri abaddu be bano abantu specifically people, human beings, la raufur rahim. Ezo ziri bbiri najja najissa ne ku mbaka, ezo sifa zombi nazissa ne ku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eri abakkiriza. Bil mu'minina raufur rahim, aya nga bwejja naye webemalizaga nti lakad jaakum rasulun min anfusikum طيب عزيز عليه ما أنتم. اللطف يأتي فيما فيه ألم وحزن، فيما فيه ألم وحزن وغم، أو تبا تويتاغا لطف. نهي في سائر أشيائنا رحمة، في سائر الأشيائنا كلها إبس قد بيونا تويتاغا رحمة. نهي وانوما اتشوغا منتي يومنتو هذه هي اللطف. أيوة لطف منزلة أعلى من الرحمة، منزلة أعلى من الرحمة. ofuna muno okulumwa okukwa munda ng'olina kyolaba, oyinza okutunuulira omuntu n'olaba obulumi bwalimu, n'olaba omwana wo ng'ali awo asinda, olaba mukyala wo ali awo asinda, olaba maama wo taata wo abakuli okumpi mukwano gwo nfanfe ng'olaba akola ki asinda. Kiri kyewagamba, kiri kyewatusomesa noga nti imaamu yalwala munne n'agenda amukole ki, munne n'agenda amulambule, olwatuuka ate naye n'akola ki, naye n'alwala olw'okulwala kwaki. Ekyo kye bayita lutufu, eyo ye lutufu. Kakati omusajja wa kun latifan bina fi kulli nazilati. Nazila النازلة ما لا تتوقع، ما لا تتوقع. إذا نزل بك مصيبة يعني جوتا سوبرا في كل نازلة لطفا جميلا به الأحوال تنحصر. nga tunatereera lutufu yo ejjewo huzunu, ejjewo alamu, tukomewo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. So ezo zitambula bwe zityo. Rafa lutfun ne raufun, eno ya lam eno ya ra'u mutakariban fil ma'na, naye nga ekimu kisinga kinnaakyo obuki nga kisinga kinna. Lutfu esinga rafa, lutfu nene okusinga rafa. Rafa eyingira mu lutfu. warahma warahmatu adna, okifuna Mungu kyovola wa Mungu ne abagenda eri mu nsaasi, abagenda bonna bali yaseeka.
hilmu ekyo halimun kitambula na hikma kitambulira mu hikma. Alhilmu Nabi sallallahu yagamba sahaba namwe nti inna fika haslatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluhu alhilmu wal anat. Alhilmu wal anat. Alhilmu wisdom. Alhilmu wisdom kugamba nga bwoba n'ensonga tobamuka tokola ki tobapa osooka kugyetegereza n'ogyetolola. Hatha alhilm magezi oteeka okuba n'amagezi oteeka okuba okumanya kino nkyogera ddi lwaki nkyogera nkikola ddi lwaki nkikola embeera efaananako bwetyo. Alhilmu wal anat. Al anat bukwata mpola nti bw'omala okuba n'amagezi gali ageetegereza omanya nti nja kutambula step 2 3 4 5 ntuuke ku kyenkola ki ntuuke ku kyenjagala. Naam. Man ahdatha fi amrina nkyali ku amrina kyetugambye nti al islam ne tunnyonnyola nti abantu bayingira obusiraamu ne bafa nga bali ku la ilaha illa Allah nga bali ku mpajja emu n'abalala ne bajja awo wonna Mungu tannaba kugamba nti addiinu kamil. Mungu tannagambako nti addiinu walakin aqwamun shahidu biwahdaniyati llah wa birisalati Muhammad sallallahu alayhi wa sallama fakafatuhum. Ne bayingira mu rahma ya Allah, ne bayingira mu ridha ya Allah, ne bayingira mu nsonga Mungu nayingira mu nsonga zaabwe era bamujjana. Hakati kyenjagala okujjayo bakadde bange bashekhe bannange mu ntegeera yange ku al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Omubaka sallallahu zinenya ebbanga lye lyonna lye yamala nga akola obusiraamu yali akola empaji mmeka? Ebbanga lye lyonna lye yamala nga akola obusiraamu mpaka olunaku lwe yagenda e Makka n'akola hijja. Mpaka olunaku lwe yagenda e Makka n'akola ki? N'akola hijja. Ate si gino emikolo gya hijja egisooka nga bwe tugikola mpaka lwe yayimirira mu Arafa. Bw'amala okuyimirira mu Arafa nga ozeeyo ku hadithi ya Jibril ega nti akhbirni anil islam gye yakomekkereza n'agamba nti wa hajjul bayti n'akomaawo man istataa ilayhi sabila. Obusiraamu ne bujulira mu mpazi ejo. Empazi zinenya bashekhe ashahada twagisoma bagitusomeseza bakama baffe bashekhe baffe ne tusoma shahada nejjula. Omubaka yasomesa shahada kyeki emyaka egyo gyonna nga bwe mugirabye. Mungu nasse swala mu nzisa gye yagisaamu ffenna gye tumanyi obulungi eyali enkambwe eya Isra wal Miraj. Dayo nedda dayo Musa, Nabi Musa bino bikulu. Nabi Musa y'omu ku baatunuulira Sawadul A'zam n'agamba nti gulaamun ya'ti min ba'di yadkhulu aljannata min ummatihi akthar mimma yadkhulu min ummati. Yali badde amuleka n'amugamba nti genda nazo 5 munaziwulira. Yali badde amuleka n'amugamba nti genda nazo 5 munakola ki? Munaziwulira. Naye wa ma'a dhalika Nabi Ibrahim ali kulwe omusanvu. Muhammad bwe yavaayo najja n'amugamba nti marhaban bil ibni salih ovuddeyo ma'a salama kale mukama wange genda. Bwe yatuuka ewa Musa ibn Imran n'amugamba nti gwayo sooka gye bibadde bitya? Mukama waffe atuwaddeyo mmeka? Mukama waffe atuwaddeyo 5 zokka ze tugenda okusaala. N'agamba nti ogambye ki? 5. N'amugamba nti nkugambye bunnambiro ddayo
dayo was'al rabbaka at-takhfif. Fenga ba mashekh tetuyita buyisi ku alfaz eziba zituwereddwa. Was'al rabbaka at-takhfif 5 agambye atya dayo mama tukola ki dayo paka ku 5 namugamba nti nkugaye dayo 5 dayo istahyaitu min rabbi istahyaitu min rabbi istahyaita nze nkugambye kola ki dayo namugamba nti nkulayirire ya ntondo oyo bwe mbanga nayogerako naye nga mumanyi bulungi n'abantu bano nga yantumayo nabo mbakola ki yamugamba nti inni jarrabtu nnasa qablak abantu mbamanyi bamutwala kaguddeyo Musa temumanyi Qur'ani yonna kumpi Musa qasasul anbiya Qur'ani yonna kumpi ani Musa Musa bani Israila Musa Firauna Musa kale yamugamba nti mukama wange nkugambye neze 5 ddayo mamga ffe batuwameka naye wallahi zabalema naga nti kati simanyi bwobe 5 zo banazikola ki naye ffenna tumanyi embeera yaffe wano ffenna tumanyi embeera y'abantu baffe zisaalwa naye zisaalwa Allah bakoze ki basaasidde amdaitu faridati hiya 5 wa hunna 50 hiya 5 bajja kukolanga 5 wa hunna 50 fil ajr naye bajja kufunanga empeera za swala 10 ameka Nabi sallallahu n'atugamba nti omulimu omulungi Mungu agutuwamu empeera agutukubisamu emirundi emeka bi 10 amthaliha netufuna mu bwetu tutyo ng'abantu ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abebitiibwa abakuŋŋaanyi ba mashaikh bakadde baffe tubadde ku nsonga egamba nti Jibril alayhi salatu wassalam yajja n'abuuza Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ekikwatagana ne amrina hadha n'aginnyonnyola Nabbi sallama ne tulaba hadith ezo ne tulaba ne aya ya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina ne kyembadde ntuuseeko kyekyeswala ng'empagi ey'okubiri eswala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam empagi zino ezikola eddiini empagi zino 5 ezikola eddiini Nabbi azirinako ebigambo era ebigoba kye bayita bid'atu fi ddiini ebigoba ekiyita al-ihdathu fi amrina hadha we yatuuka ku swala alayhi salatu wassalamu yagamba sallu kama raaitumuni usalli ahkamu swala nezibira nga zimanyikiddwa eswala ziri mmeka omusajja yajja n'abuuza Nabbi sallallahu alayhi fi amri ddin yajja munnamalungu yajja n'abuuza owekitiibwa sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti ya rasulallah nze mbeera wala nze sibeera wano nga bano n'amugamba nti naye anta nabiyyu n'amugamba nti ana nabiy n'amugamba nti awa ba'athaka Allahu fiina okakasa Allah ye yakutuma gye tuli Nabbi n'amugamba nti bala n'amugamba nti famadha alayya
فماذا يأمرنا وماذا علي alagirachi o sigwe sibino sibibyo alagirachi namugamba nti 5 salawatin eswala meka yamant ash-shahadatu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah namugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah namugamba nti wa hal alayya ghayru waliye kirala namugamba nti 5 salawatin eswala meka namugamba eswala 5 okay zo nzitegedde wa hal alayya ghayruhunna zinkakati ninaye endala zinkakatako ezitali zino namugamba nti la illa an tatawwu tolinayo ndala zikkakatako illa an tatawwu kujja kongolo nawafil ngo saddeyo nawafil namugamba nti wa hal alayya ghayra hadha wali ekirala kitali ekyo namugamba nti eyokusatu ki ita'u zaka ita'u zaka ojja kuwaki ojja kuwa zaka namubuuza nti wa hal alayya ghayruha bwe mala zaka waliwo ekirala ekitambula namugamba nti la illa an tatawwu nabi sallallahu alayhi wasallam aghaziya fiqhu fi ddin aghaziya alfiqhu fi ddin akuwa faraidh nakuterawo ebikolo naga nti bino ebirala webiri naye an tatawwu namugamba nti ate ekirala namugamba nti wa sawmu ramadan n'okusiima ki n'okusiiba ramadan 30 au 29 namugamba nti wa hal alayya ghayr namugamba nti la illa an tatawwu namugamba nti ate ekirala namugamba nti hajjul bayt namugamba nti waliwo ekirala namugamba nti la illa an tatawwu so illa an tatawwu ya hijja yeki illa an tatawwu ya ramadan yeki zino ezisigadde zino zonna ezisigadde illa an tatawwu ya sadaq ya zaka yeki as-sadaqat illa an tatawwu ya fara'id min as-salawat yeki قبلية بعدية صلاة الحاجة صلاة الاستخارة صلاة هذه كلها عن تطوع اوكي ومسجل يا مugamba naganti byebyo abwa bino bitotowo byo awoze siriwo naganti ngenda kukola ebyo la azidu wala anqus natambula nagenda namugamba illa anta namugamba nti anze bino ebisigadde sakola ki naye bino byongambye bino byo al-khamsa amruna hadha ndi ku kigambo ekigamba nti fi amrina hadha namugamba nti la azidu wala anqus natambula nagenda nabbi nagamba abaaliwo n'abagamba nti aflaha in sadaq aflaha in sadaq in other words ne bwana akola ebyo Mungu talina kyamubanja Mungu talina kyakola ki hadha amruna wenjagalira okugamba nti al-islamu khams الشهادة الصلاة الزكاة الصيام والحج وما يؤكد ذلك قوله جل جلاله اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام متى نزلت كان رسول الله يشهد بوحدانية الله صلى فأمرنا بالصلاة كما رأيناه صلوا كما رأيتموني زكاة نجا
kugamba sallu kama raaitumuni usalli banu baseka bafuqaha babasigadde ne bajja ne batuwa ahkamu z'eswala zonna nga ziri mu kama raaitumuni. In other words, eyo naye ejjudde eyo empaji naye ekoze ki bwe mala okujjula. Era nabbi bwe yamala okujjula n'agamba basahaba nti sallu kama raaitumuni usalli. Okay, najja mu zaka bw'amala okuyingira zaka nayo n'agitunnyonnyola bafuqaha ne bagitunnyonnyola. Mungu n'agamba khudhu min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Ahkamu ne bazijjamu bafuqaha bangi ne bajja mu zaka. Nabbi n'atunnyonnyola fil ibili kadha, fil ibili kadha, fil ghanami kadha, fi shairi kadha wa atu yawmahu wa hatu haqqahu yawma hasadihi fi nabatat. byonna nabbi n'abinnyonnyola. Ebikwatagana ne swala n'abinnyonnyola, ebikwatagana ne zaka n'abikola ki n'abinnyonnyola. Najja ku bikwatagana ne sawm nabyo n'abinnyonnyola. Sumu wa aftiru li ru'yatihi n'abeera ng'agimaze. Najja n'akugamba wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi. N'amala najja n'atugamba nti hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hadhihi kullaha fi ahkam as-siyam. Neziberanga nazo zikoze eki neziberanga zijjudde naye empaji neberanga naye ejjudde agisirinze alayhi salatu wassalam. Ezo zonna n'abiranga atambudde nazo. Walakinahu lam yaktamilu ad-din ba'd lissa. Nenge byonna basiramu babikoze eki babiyize era babikola. Itamara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Tukkiriza bulungi mukimanyi bulungi nti bwe yagenda mu sulhul Hudaybiyah baamugana okola ki baamugana naye n'amaliriza n'agendera umra. Yagikola ki umra eyo seeka Nabbi sallallahu yagikola nga n'amasanamu gakyaliko ku Kaaba. Umra ya Nabbi sallallahu yagikola nga n'amasanamu gakyaliko ku Kaaba ate teyagamenya nga kwegali. N'amala nadde Madina. Mal hikma? أين الحكمة؟ الحلم والأنات. إن فيك حصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. الرسول يحب أن يكون أحدنا كمشائخ. لازم الحلم. ومن واتيكو كبيرة قالنا حلم والأنا. سيك بسم الله. Presidenti bana basajja mukama wabo akyali mukwetereza kyo sekando akola ati moja kwa moja wa mnabi. Kakati omukulu yali abakulembera n'agenda okuvanyuma. Omukulu yali abakulembera ina agenda okuvanyuma. Nabika mwata abwe ina khasulataini ni jawlo ina alhilmu wal anat. Ayo tupakukoli musajja wa mukatambula bano bonna bazze wano ninga tugwe mukama wawo okoze omukama wawo okoze eki osigadde nawe. So zino zonna empaji nnya. In other words, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'azikola n'okuzisomesa n'azikola ki n'azisomesa n'azisiringa bi ahkamiha illa ma nazala mu bye muyita fiqhu an-nawazil. Ne bye tuyita fiqhu an-nawazil fi hadhihi al-arba'a aw al-khamsa bil ajma' zonna ziddayo ku bine ku usulu zikola ki ku usulu as-salahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fina walana. Then oluvanyuma Mungu yali tannaba kujjuza ddiini wadde ebyo byonna byali bikola naye eddiini yali tennakola ki eddiini yali tennajjula eri nabbi gye yabuuzibwako. Nabbi Jibril gye yamubuuza ng'amugamba nti akhbirni anil islam, mumbuulire ku buki mumbuulire ku busiraamu. Kubanga nabbi bwe yali amuddamu yazoogera empaji zonna mmeka? Empaji 5. Naye
empagi ennya bazikoze nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'empagi zino zonna ennya azikola naye ng'eyokutaano tannakola ki ng'eyokutaano tannagikola kyokka ate nga Makka yagendayo mu umra gye twogedde naye umra ate si mpagi umra si mpagi yeyimiriddeko ddiini ne bweba togikoze eddiini esigala ekutambula kati olunaku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lwayimirira mu Arafa era nabbi n'atugamba nti khudhu anni manasikakum ekyo nakyo n'akituwa zonna muzirabyo zino ziriko siiru tegereka bulungi zino zonna empagi ziriko siiru sallu kama raaitumuni usalli zaka eriko ubundi esoomu eriko nga bwe tuzirabye etandika etya ekoma etya biki ebiri awo wakati byoteekeddwa okutambuliramu zaka etambula etya biki byokola wanojjawo ki eddawa mugiwa baani mukola bitya byonna n'abisiiringa ng'abuzaayo hijja olunaku lwe yayimirira mu hajji mu Arafa n'atugamba nti alhajju nabbi Allah subhanahu wa ta'ala nti alyawma mukama wammwe akoze mukama wammwe eddiini agikoze ki agimaze agibabuulidde agimaliriza so there is nothing left mu ebyo bimeka ebyamubuuzibwako fi awwalihi akhbirni anil islam idhan bwe bimala okujjula nabbi n'abeera ng'empagi zonna azikoze huwa almabuuth si bwe kiri mabuuth Mungu gwatusumidde atunnyonnyole kati eddiini tesobola kujjulira ku mpagi nnya zino zakoledde obulamu bwe bwonna naye eddiini yajjula nabbi mulowooza abuzaayo bbanga kyokufa tegerekese bulungi Mungu n'atugamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ridha kyekimu ku byengera bya Mungu ebisembayo okuba ebyaki ebinene ebyengera ebisembayo okuba ebinene ya ridha ya Mungu subhanahu wa ta'ala walidhalika abantu abo baradhiyallahu anhum babbeeyi tebasaaga tebalina nsonga ne mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala Mungu naam Sheikh ebintu byonna ffenna nabbi bakatonda bitonde byonna tunoonyaki ridha amma rasulullah Allah yasinza Allah fatarda subhanallah nja kukuwa osimbi gwe olina okunsiima nze nakusiima dda naam النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الله يموان قتل نبا كسابا سبحان الله وقوة كان هو النبي برانا باسبا لا حول ولا قوة نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا تخزني يوم يبعثون الله رقم نبي يوم لا يخزي الله النبي الله والذين آمنوا معه سبحان الله إذا إبراهيم وسبا الله وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام الله نعم يتعدي كده وإنا قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يعني والله يا أبو يريد ويطهرهم تطهيرا الشيخ جواد صحيح نبي الله هي سبعة الله نعم قبلة بياغالانغا قد نرى تقلبك وجهك في السماء فلنولينك كفار يعني الله يموان تسوي سبحان الله عليه الصلاة والسلام في الجنة بإذن الله
na mizani zaffe wazituyizizza n'otuyingiza ejjana. Allah tugambe mazima leero nenda basiima sigenda bakira. Ensonga eyo sheekh wange yali agisomesa, ubashirukum ulama, ubashirukum ma'shara al-ulama, nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba amaze okujja ng'atuwadde ejjanaye biiznillah, agenda kugamba saluni u'tikum. Atuli mu jjana Mungu akituwadde. Ahlul janna ala manazil, mulimu abali eri waggulu, mulimu ba his excellence, mulimu baani, mulimu n'abalika waliyo n'abatuula eri mu ngatto. Otegedde? Waliyo n'abatuula eri mu ngatto sheekhe. Ebyo naam. Allahu akbar. Rabbana tuwe nga naffe tetunnakusaba ya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Bwe tumala okuyingira ejjana, Allah subhanahu wa ta'ala amaze n'otweyoleka buli omu amulaba kati. Subhanallah. Buli omu akola ki? Abantu bagambye, Allah bagambye nti kati saluni u'tikum. Abantu bamugambe ebigambo byonna. Ate kati tusabe ki? Alam tubayyid wujuhana, alam taghfir lana, alam tutuwonyeza muliro, tukoze ki? Ate Mungu nokulabako tukoze ki? Tukulabye. Ayinti alaysa fikum anbiya, banabbi bange temubalina? Nti mwebali fadlul ulama, hatta anna arrahman mujjana waliyo fadlu yaba walimu. Mungu abuuze nti alaysa fikum ulama, tebalimu abamanyi, tebalimu. Naye bino byonna ebyokumulabako Allah, waliwo ababitugamba mu saluni u'tikum. Musa atugambe banange wabeewo asaba tumulabeko. Mujjukira amawayi gwoba osaba nti nze kyenagwako mu nsi nkimanyi. Mukama wange yaŋŋamba nti unzuru ila aljabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani fakharra Musa sa'iqa. Aga sirina gaddamu mbeere nammwe wabeerewo omulala asaba. Nze nakikombako. Okay? Hatta mawdhi'a ar-ridha, hatta mawdhi'a ar-ridha. Allah ganti alaysa fikum ulama, alaysa fikum anbiya, alaysa fikum salihin. Basabi eyo ridha ya Nabi Adam alayhi salatu wassalam. Nabi Adam alayhi salatu wassalam agenda kugamba abantu abagambe nti ya ma'ashara an-nas, nti wallahi Mukama wange nze jjana yajimpa wa akhrajani minha, naye nina kye sinnawulira. Nti oyo bw'ananyiiga bwakola ki? Nze nkimanyi nga Musa bw'amanyi kiri. Ne Adamu agamba nti nange kino nkimanyi. Temwetantala kuyingira jjanaye ne mulowooza nti bikoze ki? Nti biwedde. Sallallahu ridha. Mumusabe atukole ki? Atusiime. Okusiima kwe tekulinayo kirala, ate taddiriza la yukhlifu al-mi'ad. Abantu bamugambe ya ridhaka ya Rabbi, ridhaka muwaranti ahlaltu lakum ridwani fala askhatu alaykum ba'da al-yawmi abada. اللهم اجعلنا منهم وآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأجدادنا وذريتنا يا ذا الجلال والإكرام. إذن شيخ
ridha Mungu yajikozesa mu aya ya ikmaluddin naga nti wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam idhan man arada an yarda Allahu anhu falyakun lillahi musliman falyakun lillahi musliman oteekwa okubeera submissive to the will of Allah. Wa in jaaka ba'd al-khataaya wadh-dhunub وإن جاءك بعض الخطايا والذنوب تشهيا لا تكبرا شهوة لا كبرا على الله فليستغفر فإن الاستغفار مأمن من عذاب الله فليقول أستغفر الله. محديث جنة سمي يا الشيطان يتويوريرا paka ngemyeyo gyaffe giri muki nga gikyali mu mibiri. Mungu bwe yali agiddamu ate ye yakozesa ebitiibwa bye bimeka? Bibiri. Yo shaytaani yakozesa kimu nega nti biizzatika, naye Allah yaga nti wa izzati wa jalali. Wa izzati encounter, agikuba encounter ebirenga agitegeeza nti ninaye ebirala gwe yobadde tonnaba kutegeera bye nsobola okukozesa. Wa izzati wa jalali la azalu wa ma azalu aghfir. Bwaguuga bwa Allah bwaguuga obubwe Allah jalla wa ala kitono bwaguuga bwe Allah jalla wa ala. Subhanallah alhamdulillah. Ay ma sha Allah. Yaganti wa izzati wa jalali ma azalu aghfir lahum mastaghfaruni wa jami'ukum ya'lam anna Allah wa man asdaqu min Allah ومن أصدق من الله حديثا. وفي حديث الله معنا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. معذبهم مأمن من العذاب قطعا. علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب فقد غفرت لعبدي. السلام عليكم ورحمة الله. وحديث يسبو نبا مشايخ baliwo nsaba munyambeko oba ntegedde butuufu oba kyentegedde kisobola okuba nga kikendeevu oba nga kifuluma mu bokisi eyo. Otugambye nti shaytan bwe yali yeewererewa Allah subhanahu wa ta'ala egamba nti ebbanga abantu bano omwoyo lye gunaamala nga guli munda y'omubiri oba y'emibiri gyabwe, nja kubeerawo, nja kukola byonna bye nja okukola. Shaytaani ekomese negamba nti iyo ekwetaaga ng'omubiri guli muki? Ng'omwoyo guli mu mubiri ng'okyali mulamu. Naye Allahu subhanahu wa ta'ala ye mu kuddamu agigambye nti ebbanga lino banaamala nga bansaba okusonyiyibwa, kitegeeza nti someone can plead for you. Allah akusonyiwe hayyan au maita. Kati yo shaytan ekomye wano shaytan ekomye wano nze kasita omuntu atuuka mu mbeera eno essuubi linzigwamu era nempanika. Naye Allah subhanahu wa ta'ala naga nti
banga liwanamalanga waliyo atigamba osaaga aha ne bwe banaafanga ng'obatawanyiza ne bafuna balooya wafunayo walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana waliikhwanina alladhina sabaquna biliman nja kubeera nga mbasonyiwa nate mutuga nti aya yali ku baswahaba bali ezabaswahaba zikulembera ebbiri zikulembera mu maaso mbadde nsaba kulungamya ntegeera yange bannaye ntegeerayo ntuufu allahu mustaan saba wange ow'ekisa kusinzira bwe mutugamba kusinzira ku siyaqi yazo walladhina jaa'u min ba'dihim nawe ddayo mu siyaqi ya sebuseeka njagala kuwa aya ya allah egamba nti alladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum nze jjajja wange saamulabako wandita seekaali saamulabako amma alyawm astaghfir lahu lianni ittaba'tuhu fi liman biliman إن شاء الله آلت المسألة السبب bano shaitani wekomera okubanga yo tekyalina kyekuwazawazakola ki amungu watandikira kati ate shaitani ate wejjirira ddala negamba bano abasigaddewo bannaffe abalala temugeze ne musabira aliwa anti kati ebagamba nti oyo muleke namumala ate mmwe muwoza mujje tusabire abafu kati tekigisanyusa mufunze gana sheeka bitegeeza nti bano abatugaana okusabira abafu baliko sitaani sitaani eri ku buli omu sitaani eri ku buli omu sitaani eri ku buli omu kubanga ekirayiro kyayo kya buli omu ebbanga lyanaamala ng'omwoyo guli muki mu mubiri kyenjagala okubategeeza nti fe abawalimu shaitan naffe yetukozesa muyirimu abawalimu shaitaani ebakoseza muki ebakoseza muyirimu walidhalika al ahadithu kathira fi talabi alilmi omuntu naagifuna naye nga terina kyegenda kumugasa okujjako okubuza hadithi weziri mpitirivu nnyo kyova olaba nga abantu bagenda kujja yauma alqiyama bategeeze allah emirimu gyabwe emirungi gye bakola mungu akkirize n'okukkiriza nti kituufu gyali mirungi mungu akkirize abagaye nti ekituufu gyali mirungi na ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu amgaye nti na'am sahih ta'allamta wa 'allamta liyuqala 'alim faqad qila mwana wange tolinaawo قرأت فيك القرآن وعلمته قرآن نجسوما نجيكواتا ننجيكواتا نوكجسومesa nenkola ki Mungu amugambye nti kituufu liyuqala qari'a wasoma abantu bagambe nti oyo qari'a era faqad qila musomi ewange tolina kyewali oyagala nakikuwa faqad qila nakikuwa bakyogere jahadtu fika faqataltu wa qutiltu nakuyirawo mubiri mukama wange Mungu ebitala ne binsala ne bikola bitya n'okunzita ne bakola ki Mungu agaye nti liyuqal shujaa waqad qila tolina yeno wange nsonga naam
suhala iyo esatu ezo Yes. الفقهاء الذين تبوأوا الدار kati bwetuuka ku eno egambo lyo byekwesa olaga nti walladhina jaabu min ba'di lwaki yayogeramu ako ng'atategeeza kiri mu maaso kubanti walladhina jaabu kyabo abajja yastaghfiruuna baneegayiranga lugajja walladhina jaabu n'abo abalijja oluvannyuma lwasahaba yaquluuna tufiiru listibaa era kiriku lawufu masidi fetugenda okubeera nga tugamba nga ila qiyami saa fe nga tugamba n'abalijja baligamba n'abalijja baligamba tusomugajjawo ekimalawo kyekigambo ekigaa nti alladhina sabaquna alladhina sabaquna anta إذا استغفرت لنفسك من سبقك في بيتك أبوك سبق أبوك بالإيمان وسبقك جدك إذا كان مؤمن بالإيمان يعني كلمة في الوصف وكسام يسوق يسوق عبد الله سبيل وكسام والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الأخوة أخوة إسلامية هذه الأخوة سبن قوم ساي إنه أخوة أيوب السلام المسلم أخل إن الدعاء يا إيمان الدعاء يا بأهل الإيمان بأهل الإسلام أهل الإيمان والإسلام والذين جاءوا من بعدهم من أهل الإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولذلك abatusooka okutegeera ebintu bino obulungi allafu lana mithla bino ebitabo abantu bye basoma abamu bye batannaba kusoma abamu bye batannaba kola ki abamu bye batannaba kusoma naye nga waliwo ababaga nti ebyo bikyamu ne bakoma ku ekyo ne batafaayo bo kunoonya kikyamu kiriwa era obutuufu buliwa aslan ekitabo ekituufu Ashrafu ono yatera kyogeraga nti ekitabo ekituufu kyotagenda kusangamu bukendeevu kiri eki Qur'an manhaj yaba ahlul hadith eya hadha hadithun dha'ifu al-isnad nze nganze Ali Ahmad sikkiriziganya naye kubanga Seka Bukhari ayinza okugaana okutwala hadithi y'omuntu n'agamba nti oyo mulimba n'agamba nti oyo muki oyo mulimba naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam awamu n'okubeera nti shayitaani mulimba wa lulango lwe yayogera amazima teyamulyaza amaanya okirabye bwe yayogera amazima teyamukola ki teyamulyaza amaanya yagaa nti swadakaka wa huwa kadhubu idhan kadhubu lakin leero kyayogedde wallahi mazima era kitwalibwa naye ye wa lulango wa amma fi dha'fihi fulan simanyi muki mulimba simanyi ki nze nina reservations ku nsonga ezo era hadithi wejja dhaifu al-isnad amma al-matn sah wa fi ad-din al-matn yadhharu fi ad-din fi al-matn tawali wa dha'f anna al-amra fi ad-din tekontanye na kirala naye nga bil asaf sheikh je ba imam Allah basim naam bala habanga mushika ali suvia urundi kunyi
nefuka ta'amu ye bigambo ebyobulamu bwe byonna songa khilafu manhaji nabawi kuchitulese ku shaytan kubanga nyinza okuba leero nakyogera tomanya muddane nene yes nabwe tuwamanya kwerenyakwa oba nyinza okuba nakyogera wo wenyini nefuna omulahadha subhanallah mbadde nkoze nensoli ninenya naye nga mmwe bitubadde namwe temukigendere maze nenkolaki nintaraja ku nsobi eyo kakati waddayo mukutubu taraja wesanga ng'omumanyi fulani bagamba nti mu kaseera akamu yali alimba ntegerekese era bwasangibwa mu hadithi yonna hadithi nkuba dhaifu al-isnad olw'okuba nti yali alimba obulamu bwe bwonna nekituleetera sheekhe ekigambo ekibi katale sheekhe muirimu nekireeta ekigambo ekiri mu kisawe kyayirimu nekituuka n'okulowoozesa abantu nti buli hadithi lwejjanga eriko ekigambo dhaifu era bangi bamanyi kasola hadithi dhaifu nga mutotubulira la toli mumanyi then oba toli mumanyi الضعف في الإسناد لا يستلزم الضعف في المتن حتى المعنى أو أن تبقى من حديث ضعيف صحيح المعنى أبين إنصاف حديث ضعيف صحيح المعنى كبانغا ضعف إما في الإسناد نيغا المتن والمعنى غفا يونغا غالي من القرآن غفا يونغا غالي بكرا مبيغامبو بيومبك محمد صلى الله عليه وسلم بلا بيترفو فقه مقارنة وغينا كويسا أحاديثي بأئمة زبيسembesa mu buyo muamala hadith ezisinga dhaifa atenge ekigambo kyekiri mu'tamad mu mazhab nega aitamadu ala hadha alqawl bi hadith dhaif sheikh awuzu bujidde nzokusubira wenda Allah subhanahu wenda wasawo chairi abantu kulembera naddala wane waffe imma fuqaha اتباع تجينا كشيء سماه واش تجينا الحديث الضعيف يستدل به yes. حتى في الأحكام أكيد اليوم يقولوا أما نوجه لهم أحكام حتى لو جينا في الأخلاق نوجه لهم شيء من فضائل الأعمال ضعيف تيوجينا ها ليه هو الديو يطلع صح تسمع شيء بقولوا ما تسمع رأي إنه متخصص في الحديث لينا نعرف من هذه جامعة حديث ضعيف تيوجينا طبعا متخصص ويابا مقلد سيغا تباي التخصص kwekubeera nti omuntu asobola okuweebwa ekintu fayanzur bi'ayni dikka muzungu kye bayita comprehension yovola alfiqhu الفقه في الدين jurisprudence muluzungu kye bayita jurisprudence kwe kubeera nti Mungu obwongo buno abukuwadde naye bukola ki obwongo buno bugaziwa njagala ate sekashirafu kati antwala mu hadithi za wa'i jurisprudence nabbi yajogererako mu hadithi z'okutegeera mu hadithi za wa'i ezitegerekeko obulungi n'agamba nti rahima Allahu mra'a sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha wa'ayiyo n'ogisigaza n'otwalira abantu by'owulidde so si by'otegedde farubba mubalaghin kubanga gw'obitwalira okubiwulira nze nga mbyogedde ayinza okubanga wa'yi eyiye nnene okusinga eyiyo nabbi naga nti farubba mubalaghin aw'a min sami'in exactly yes ekyo nabbi kye yali ategeeza ne hadithi endala ne zijja rubba hamilu fiqhi laysa bifaqihin
omuntu ajjanga fiqhi amwina naye nga comprehension Ekigambo ekyo sheekhe mulimu ekigambo ky'okubye nga simanyi bwe kigenderedde. Ekigamba nti iffe tuli ku ddiini eno ala fahmi salaf. kikikyamu ekinabbi si kye yatuwa. Walidhalika bwe twali twasoma manhaji ahli sunnati waljamaa fi talaqi walistidlal. Alfaham la yanhasir, okutegeera kugazi. Hadithi njerabidde naye nabbi yabaga nti abantu bagenda kujja fi akhiri zaman nga bategeera nnyo mukinoonya gyeri nga bategeera nnyo nga basobola okugaziwa, kubanga tugenda kutegeera ebintu. Amasala ono muto wange ye yabadde agambulira agamba nti Shafihi gabulira baddu ba Mungu ag'ennyonyi gabulira baddu ba Mungu kafaruba mubalaghin tuwe elimu eyo abantu bategere kibayita okutegeera ne development ne jurisprudence alfiqh. abadde ninawe nsomako Shafi'i rahmatullahi alayhi al-imam asomesa n'agamba nti tukimanyi bulungi nnyo nti okuswala kutuuka omwana Adamu afuna ki? Afuna wuzu. Amazzi bwe gaba tegaliiwo akola ki? Atayammama. Era njagala bashekhe batuwe ansa biiznillah ekikomera. Anadhak omusajja n'amubuuza n'amugamba nti ya imam, butya bwe mba nga ndi mu bbanga gye ntambulira naye nga tewaliiwo amanyi nnyonyi ebiseera ebyo nga tebakakasa nti omuntu asobola okwawukana n'ettaka. Shafi'i yamutunuulira bw'ati n'aseka agamba nti obwongo bwange bubadde tebunakola ki? Tebunatuuka. Era ansa teyakola ki? Kati mwabali mwagala ansa. Shafi'i alayhi rahmatullahi al-imam abeera asomesa abayizi be. Mashallah alaykum. Alhamdulillah. Alhamdulillah tukare kunta naye wenyine. Abeera asomesa abayizi be ku wuzu n'abagamba nti agenda okusaala ateeka okuba nga afunye wuzu, naye bwe tuba nga tuli mu mbeera nga tewali wuzu, omwana Adamu akole ki? Atayammame, akube emirundi emeka? 2 ku ttaka. Ne bamuleetera hadithi eyo ng'eraga akubewo omulundi gutya? Gumu ku ttaka. N'agamba nti mbadde nnina endaba emabega, naye hadithi eno gye nsanze e Misiri ekyusizza ebyange ebyemabega, kati tukola ki? Tukuba omulundi. Kaakati n'agamba nti bannaye mutegedde nti tutegedde imaamu. N'agamba nti hal min sa'il, waliwo abuuza? Omubuuza n'amubuuza n'agamba nti ya imaamu, bwe mba ndi mu bbanga ntambula ndi mu bbanga, siina ttaka lye ndaba, sewali na mazzi, neetaaga wuzu, kuba tugambye nti omuntu okusaala ateeka okuba nga ayitiddwako embeera y'obuyonjo y'okwetukuza, nkole ntya? Ndi mu nnyonyi.
tebannazirabako tebamanyi kubanga ennyonyi y'ebiseera ebyo yali ŋŋamiya yoyo mu bbanga ye yali ayitayo ye mu bbanga yali ayitayo wadde ennyonyi teziriiyo kati basheekha abali wano bafukaha bange abatudde wano awo tukola tutya? Naam. Yasa yange ku nsonga eyo nsobola okukola teyamu omuntu abali kati era taliiwo kati nze ekyange kiriwo kyekyomuntu kituufu atabimazimu kiri naye kitwogera sheekhe oli mu bbanga wekka liwahde ate ahdathta oli munajisi. Naam. waliwo mahdufu nti omuntu abeera mu bbanga ayina ekimuweza mu bbanga teri asobola kubeera mu bbanga nga talina kimuwezeza mu bbanga. Ntokolende akwate ku mutto tukuba ku ttaka oba ku nfuufu swaidan aya eri swaida sebu sheekhe abadde akyamalayo sheekhe ategedde ayina ekimubeeza mu bbanga anti yennyonyi naye nga sheekhe nakugamba swaidan tayiba swaidan tayiba nti ate seeka nedda ennyonyi tebeera nze ndaba yangeriwe zosolaba ekyo bayita fiqh. Ngezaako kujjayo fiqh, ngezaako kujjayo hadithi gye tubaddeko egamba farubba muballaghin aw'a min sami'in, nti gwe obiwulidde n'obitegeera. Naye seeka Shafi'i mu bunene bwe yategeera, ne bamubuuza ekibuuzo n'agamba nti obwongo bwange awo tebunnatuuka omusoke mungumiikirizemu. kati nze kyenga obwongo bwange kibugamba nkijja ate masheekhe buli abeera waggulu kati eyabuuza ekibuuzo yagendanga waggulu yekka, kitegeeza yamutwalanga yaani Allah we, kitegeeza ate kyalina okujuliza muntu ate niyayine Allah. Nze bwe ntegeera akone ku Mungu amukwoneka atya? Ati nno tuddirayo ddala mu hadithi yaffe ey'okubiri, ebyo bituyingiza man amila amala laisa alayhi okitegedde. Kakati so njagala okukomya wano daruso eno biiznillah, njagala okukomya wano daruso eno ey'olwaleero biiznillah, nga ensonga yange egamba nti amuruna z'empagi zinemmeka, empagi zinemmeka ezikola ki? Ezikola obusiraamu. Toyongeramu, kyova olaba idha ahdathta fi ssala nga toli ku namat eya sallu kama raaitumuni usalli, wetuyingiriramu anta mubtadi wa bid'atuka mardud. tasumu ramadanu fi sha'ban anta mubtadi wa bid'atuka anta ogenda mu hijja fi muharram n'ogamba nti nze ngenze kukola hijja, ne bw'ogenda n'okola emisiso gya hijja gyonna, n'ogenda emuna, n'ogenda emuzdalifa, n'okuba ebiwajji, n'osulawa, n'okomawo, ne weetooloola, naye ng'obikoze mu ki? Mu Sha'ban, oba oli ahdathta huna ahdathta. Oyagala Ramadan ogisiibe mu ki? Mu Safar, nti mu Ramadani we naatuukira nyinza okubanga nina ebizibu, kati kansiibe Ramadani yange wano.
mbere nga njimaze eri mbere ki anta muhdath anta mubtadi' anta muhdith aslan njagala kusibula mabani yange nsiibe nga kiro nze nzisiibe kiro ebisana sisiiba kubanga ekituufu kiri nti bino byonna nga bwe tubirabye biriko enjogerega nti kama raaitumuni usalli anni manasikakum الصوم كذا زكاة كذا إذن بوليرو يوكان نيبيو من أحدث في أمرنا هذا المتمم وضع المتمم تجلس في الأركان في أركان الإسلام فهو رد. أما الرواية الثانية جتوجين وكل أول فنيما يينجيرا من بينو بيونة بتوانيا بانتون تيجو بدعة سنة تيجو بدعة إيش اسمعني بيجي يجانتي من عمل نعم هون عمل سياق ذا حديث البدي هذا في الإحداث وهذا في العمل. الدين معروف الدين معروف محصور لا تحدث تقوى تكابا يا الله كجري تكوالا nebo boli na manyo gamba abantu ntikati hijja yekawala kubanga ozimbi ekizimbe kifanana ne Kaaba obotaddewe ebizimbe ebifananira ddala haramul makki nobba nejjinja nolireeta kubanga lyabbibwako nobba nejjinja nogene Makka nolibba ejjinja nolira noliteeka ku haramu eyekawala nogamba abantu ntikati mugende wa ekibadde kibatwala eri kiri wano ntegerekese eyo yefahamu يا من أحدث في أمرنا بانانغ بشيخ بانغ نعم 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 وزيجا وشيخوما كلها نقولي ومكولو ومولد وبدك كبري وبدك tuka makati bantu bamanya okukyala ndoza kati nga wali kutuwekera yinga nziyo naam wisamu musajja kutani sinna kubala kulanda mutano wakusira omwemezi wa mulumba afude musajja bashi kamili ntuke wa sheikh nsingana jemujiba akasoma sheikh afuti iranze masoko asema kuranze kuchusa ngoye nkoleki ninga hadithi isoka ndifuni kwana kumni wa mwengi subhanallah leo sana funye yona wallahi mulumba yali akodi yali amaze kufa Sheikh kunsonge nina wotogende kawo nina kyendowozeza abatugamba nti hadithi nafu la nastadallu bi ba ezimu ku nsonga ze batuwa bagamba isnad mulimu omusajja yali talina muruha kati bw'okyogeddeko n'enfumiitiriza bwemba sirina muruha nzibeera wano nga kubya ekivesiti kyange sirina muruha naye nga owulira Muhammad yayogera kyempulidde boogera n'endipotinga ekifuba kuba sirina muruha yensonga lwaki tulina reservations zaffe ku hadithi zebaga nti hadha dhaifu lisnadi kubanga nanyiniyo talina murua simanyi nanyiniyo ali bwati netubeera ne reservations naye ebyo byaba ulama bano abatudde wano bwe tubyogerera ne tubibagamba nze baimaamu altamisu lahu mu'adhara lwaki olw'ensonga nti mu kaseera kaabwe bo nga baimaamu bwe banoonyeza irimu yani asulu tadwin balandisa okuwandika irimu bitabo tugisange baali balina okuba begendereza ennyo okufumbula nga tebatutuusaako birimu bitateredde hali kituufu maa kamali naqs butereevu sheekhe kyenzikanya naawe yatupataganemu teriyo mulimu gwonna gutaliimu nsobi okujjako amalu ilahi nga gwa Allah
Qur'an bas tegeke naye obutali ogwo nga amalu bashari wallahi tuzatazanga rusul. Yes, kakati barakallahu fik. Kakati shekhe ekindeetera okugamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum etambulira ku arkanul islam al-khamsa nga bwe nzikunyonyodde kwe kubanga ba'da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wa labikayo tanzilun fi ahkam ash-shari'a. Ntegerekese bulungi walabikayo walabikayo tanzilun fi ahkam ash-shari'a atenga al-hukm ibera fi din sebetuli naye ekindetero okukakasa nti Allah yali yajjuza al-arkan okutugamba nti arkanu za mweziri ezikola eddiini yammwe zikoze eki zijjudde leero bihajji nabiyikum wa wuqufihi fi arafa n'abategeeza n'obategeeza nti alhajju arafa era eddiini ejjudde eddiini ejjula ne hijja. Wallahi bashekhe mwetunuulire man antum man antum ngamba nnyo Sheikh Ashraf bazanya n'engono ne mugamba nti Ashraf man anta ngoloza gwani kitawali eri ali mundu we mumenya afulumya amasasi bwata amanyi mundu magazini na biki na uniform za maje naye gwe Mungu naga nti ono golodi w'abasiraamu agenda ategeeza abantu ebigambo byange namuwa essasi ly'omwoyo oli namuwa essasi ekambwe ono namuwa essasi erya rahma. So baddu ba Allah bebitiibwa mwetunuulire nga mukakasa nti muli babbeeyi okubeera nti musobola okubanga ekibatuuzizza wano kuddamu bigambo bya Mungu na bya Nabi Muhammad. Mmwe kati gwe gamba nti wa ana fihim kati gwe gamba nti wa ana fihim saba Mungu alongose nniya zaffe. Nagamba abantu nti Allah yagamba nti inna Allaha wa malaikatahu n'atulagira abakkiriza tumukole ki naye ate ffe nabbi yatuwa ekinene naga nti inna Allaha n'akiddamu mu hadith naga nti inna Allaha wa malaikatahu wa ahlu sama wa ahlu al-ard hatta النملة في حجرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني آياتكم مؤمنون الرسول يعرفه الحيتان والحشرات وكل شيء يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن اجمتي سنغا تجري لولا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ebisolo senga tebiriwo laula ta'limu rasulillah bantu bali bisesenga emizi senga zikyali kunsi kuno mbwa biki senga tebiriwo kuba abantu bamanyi bibi naye ta'limu ya nabi sallallahu alayhi wasallam yakugamba nti nedda. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تاتا تصب الدعاء تفضل إن شاء الله. بسم الله آمين يا رب. اللهم لا تمنعنا عن العلم بمانع ولا تقطعنا عنه بقاطع. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.